okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Mbaka alayhi salatu wassalam mu hadithi الذي أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب، قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، حديثي من كتاب الطبراني، حديث يقام بالنونجي للشيخ الألباني نينا قام بحديثي نونجي. Ombaka alayhi salatu wassalam yagamba olunaku lumu marra biqabrin, mbaka alayhi salatu wassalam yayita ku ntaana ey'omusajja oba ey'omuntu yenna nga baali bamaze okumuziika sawaawo mukyalo oba musajja. Almuhimu nabbi yayita ku kaburi ng'omuntu bamuziika. فقال عليه الصلاة والسلام نبي شيغا غامبا من صاحب هذا القبر، إنه قبر يعني. فقالوا فلان، نبا مغامبا قبر يو يا غوندي، كتغeza bali bamumanyi yazikibwa waawo. فقال mbaka عليه الصلاة والسلام ناغامبا ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. نبينا بغامبا ركعتان إلى كبيري بوزت أحب إلى هذا نانزي نيو إرو يازاغل نيو والياو من بقية دنياكم mwekyo ekisigadde kwekyo okusinga ekyo kyemusigazza ku nsi yammwe. Eno hadithi eraga obuzito bw'emirimu emirungi. Min baqiyati duniyakum, okusinga kyemusigazza mmwe ku nsi yammwe, kiba kitegeeza ekimu ku bibiri. Nabbi bye yakyogereramu ekyo, buli muntu emyaka gye yali alina ng'obuwangazi bwasigazzaayo afe, mwalimu ba Ibn Umar ab'e-14, ab'e-15, ab'e-10 ba Anas ibn Malik, ng'obuwangazi omu bwasigazzaayo n'eraaka ebbiri eri oyo omuntu afudde, ng'eraaka ebbiri zasinga okwagala kusinga obulamu obusigadde. Ye tafsiri ya hadisi ey'esooka. Ey'okubiri etegeeza nabbi we yayogerera ekyo okutuusa nabbi sallallahu alaihi wasallama okuba yayogerera ekyo okutuusa ensi lweriggwawo. Kitega min baqiyat dunyakum, ekisigadde ku nsi yammwe, amakulu obuwangazi obusigadde ku nsi bw'obuwa omusajja oyo n'okumuwera akabbiri, era akabbiri zasinga okwagala okusinga ensi. Tafsiri ey'okubiri nejjayo amakulu, tafsiri ey'okubiri ejjayo amakulu ddala nti nabbi yali ategeeza obuwangazi obusigadde ku nsi paka enkomerero erituuka, olwa hadisi entuufu era emanyikiddwa. Mbaka alayhi salatu wassalamu gye yagamba raka'atay al-fajri khayru min ad-dunya wa ma fiha, aba raka'ata eraaka ebbiri eza fajiri nungi okusinga ensi n'ebigirimu byonna. Akitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam ayita ku kabiri y'omuntu ng'afudde n'abagamba oyo eraaka ebbiri amakulu bw'ozimuwa n'okumugamba okumuwayo akadde asaalira akabbiri, n'okumugamba bamuwa obuwangazi bw'ensi yonna obusigadde, agamba eraaka bbiri ze njagala. Hadisi ekulaga obukulu bw'emirimu emirungi. Lwaki njogedde hadisi entandike nayo, lwaki njagadde entandike nayo hadisi olw'ebigambo Seeka Kasaato byava okwogera, oba Kasali Kasaato mulala, ebikwatagana ku sheekh waffe
Abdul Qadir Rumala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasa mbi yatusomesa nyagadde ndete ekigambo kinga amaze soma hadisi eyo Sheikh yanyumya qissa mubakulembera nzindatimala mugagogera bubirebe Sheikh yanyumya qissa mubakulembera abalongoofu nti waliwo omusajja yali atambula qissa tombuze eruddawa nkubulidde yagisomesa bamuyita Sheikh Abdul Qadir Rumala nze nsomye hadisi Sheikh yali musajja mulungi yali ku manhaji ekyasinze okubeera ennungi era muzirizaala yenna we yabeerangawo mu njawukana z'obusiraamu ng'abeera wakati mu bazza ng'akubirira bukubirizi abantu okudda ye Sheikh gwe nali ndabyeko mu baasomera mu Imarati nga ali ku manhaji entuufu era abasomera mu Imarati era ye yali omukulembeze waabwe ekibiina ekyo yali akikulembera kyabasomera e Dubai yali abeera wali waffe mu kikajjo n'amasuba awo ng'oweta era ng'asomesa nnyo ku muzikiti gwaffe awo e Namasuba yali musajja mutini nnyo ayambala gaalubindi naye yali raqiqul qalb ng'omutima gwe muwewevu nnyo nga kizibu osoma kutuba n'atakaaba yakaabanga mangu yalina kye bayita raqiqul qalb mutima gwe nga gwali wewere naye yatugamba mbaatukulembera abalongoofu waliwo omusajja eyatambula mu lugendo n'akoowa n'abaako we yatuuka na budde ne buziba n'ayagala awummule kati bw'ayagala okuwummula n'asooka afuna wuzu n'asalayo laaka 2 amala okusalayo laaka 2 ne yeebaka kati mu tulooto yali yeebase Allah tabaraka wa taala n'amuleetera ekirooto nga we yeebase waliwo abaaziikibwawo kati omu ku baaziikibwawo kyava amugamba eraaka ezebbiri z'osadde nze wano wendi nzeegomba nnyo okusinga ensi n'ebigirimu byonna walakinnakum ta'maluun wala ta'lamuun mwe mukola naye temumanyi buzito bwa mirimu gye mukola naye ate ffe wanahan ate ffe ne gye tuli tumanyi naye tetukyasobola kukola ffe wano we tuli katumanyi obuzito bw'emirimu naye tetukyasobola chance ekola tetukyalina naye gwe mwe muli eyo mukola naye temumanyi buzito bwa mirimu egyo gye mukola so bigambo ebyo njagadde okutandika nabyo olw'okujjukira Sheikh waffe omusomesa omu ku basomesa aba eno abaasinga okusomesa abantu okubanyweza ku nkola ennungi Sheikh Abdul Qadir Rumala Allah tabaraka wa taala abeere nga amusaasira naye nga eyo message eyamba buli muntu oba okyasobola okubaako omulimu gw'okola togulagajja kubanga bakulabula nabbi yennyini yakikola kiwanatandise ne hadisi yanno yababuzabuza onaani kigundi abagamba awowaali era akezi azaagala okusinga ensi ebbanga lyesigaza okugwa kati gwe okyalinawo olunaku ewiiki omwezi okyaweza n'emyaka oba oli awo birillah togayaalirira mulimu mulungi akhil karim emirimu emirungi gizitowa nnyo gizitowa nnyo abantu kigenda bataasa laaka 2 zokka zizitowa okusinga ensi n'ebigirimu yonna obugagga bw'ensi eno byolaba abantu bye beegomba ebibattinganya ebibakola ki byonna ebiri mu nsi naddala laaka 2 eza fajiri nga tonnasaala fajiri yennyini zebbiri zisinga byonna byolaba kati gw'olowooza otya ku fajiri yennyini ate bwezibanga ekigula luggi kya fajiri kisinga ensi n'ebigirimu kati ate iyo yennyini fajiri ogirowoozaako ki nolwekyo Allah tabaraka wa taala bw'aba akyakuwadde omukisa okyasobola okukola ku mirimu emirungi gikole oba okyasobola okutuulako mu darusu genda otuulemu
abalala abatatudde mu duruusu tebalina kyamaanyi kyebakusinze, wabula ate gwe olina ekyamaanyi ennyo kyobasinze. Bo tebalina kyebakusinze wadde byonna byataka bano okukola n'okwagala okufuna, tasobola bifuna okujjako nga Allah ageze nti abifune. Ate tewali Allah gwasobola kuyisaako riziki ye nti olw'okuba baddewo basomeseza. Taliyo Allah nti riziki yagala gimuyisaako olw'okuba badde asoma eddiini, tekisoboka. Bwe tulaba oli omusajja ku mulembe gwa Nabbi eyali ayagala okujja munne mu ddarasa, baali baluganda abo babiri, ng'omu ajja mu ddarasa n'asoma naye ng'omulala yapakasa ssente. Kati n'apakasa ssente lumu najja wa Nabbi namugamba ya Rasulallah, naye muganda wange ono nze nnoonya ssente ze ndabirira bwekiki naye ye abeera wano bwe nnaku ajja kusoma ddarasa yo. Tolaba kikyayala okutinkuula akutinkuula efitinaawo. Kati Nabbi amugambe nti nawe gwenda okole ki, onoonye ku ssente munno omukaluubiriza. Naye Nabbi yamugamba ekigambo eki teyaddayo wadde okwogera ekigambo, yamugamba la'allaka bihi turza, omanye oti oyinza okuba ogabirirwa lwono. Soma irimu tanyadde nkole ssente, teyaddayo wadde omunyaga ekigambo n'ekyo. Yamugamba la'allaka bihi turza, oyinza okuba ogabirirwa kwono. Oyinza oddayo kumunyaga sikava mu ddarasa, toddayo kutona mu ddarasa. Kati ekikulaga obulungi obuli ku bannannyini irimu n'abeetoolera ku irimu, ti Allah asobola okubafuula ensonga okugabirira ekyalo, ensi olwa irimu, kuba nti ekyasomesebwa ensi Allah n'agirekera akalembereza. Bannannyini irimu beetoololerwako buli wonna awasomesebwa ebigambo bya Allah, be basinga okwetoolerako baraka, kuba be balungamya abantu okubazza ku manhaji Allah gy'ayagala, ensi n'ebeera n'emirembe. Kati obulungi bwetoolera ku bo. Era gye twali tulambuddemu Sheikh waffe Sheikh Jamiru Nsubuga ne muganda wange Dr. Kimbugwe Hassan, twali tunyumyamu awo. Sheikh n'agamba nti wakuba ekituufu abantu b'e Uganda abagagga abalina ssente tebamanyi bukulu bw'abamanyi. N'agamba abamanyi be baali baddenga ne ssente ennyingi ng'abagagga bazireeta bulesi ewaabamanyi nga tebabasabye. Lwaki? Kubanga omuntu aba asomesa abantu bangi abaleeta obwetaavu bwabwe. Kuba olaba Sheikh asobola okuntuusiza message, Sheikh asobola okuŋŋambira ku gundi. Okiraba sobola Ibn Uthaymin, era nange namugaya Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, baamuleeteranga ssente za buli kika ng'ezimu azigaana, nga bwe nabagambako lumu. Abagamba mugende muzimbemu awqaafu, mugende muzikolemu bino, mugende muzikolemu bino. Abanyumizaako lumu lwe baamuleetera emmotoka mpya ennene, eri n'amuwa ekisumuluzo bw'ati Sheikh. N'amugamba Sheikh, nkuleetedde ekirabo ky'emmotoka eri awo wansi. Sheikh era afuluma bw'ati n'alaba omu ku bayizi be n'amugamba asooka ojje, waŋŋamba embaga yo yaddi? Embaga ya lunaku wiiki eri ejja. N'agamba kati nsonyiwa ku mbaga yo sigenda kujja, naye nkuwadde emmotoka eno genda oginoonya awo wansi ovugiremu omugole ogitwale. N'amugamba eri luddawa? Namwe eri awo wansi nange sigirabye, naye gwe mbona oyingizamu bweti neegula yeeyo. Nga Sheikh tagirabye nako, bagimuwa ano ng'asomesa n'agigabaawo ng'afuluma nga tagirabye nako bwefaanana. Miyizi we yamugamba waŋŋamba okujja ku mbaga naye sigenda kusobola, naye nkuwadde ekirabo kya mmotoka eri waseeka eri awo bwegenda onoonyaawo. N'amuwa ekisumuluzo nga neseeka tamanyi weeri zibu n'ayingizaamu miyizi n'agenda. Okiraba idhan era Sheikh yayogedde haqqan, yagadde okukireeta olw'okumanya nti abannannyini kumanya irimu weebeera weetoolirako ebintu bingi nnyo. Ne bwe twali tusoma e Madiina, Sheikh era yakinzijukizizza mu darusu ya Sheikh Abdul Muslim Abbad al-Badri, nga mu ddarasa nga muno bagira ekisa ne baweereza obupapula nga buli muntu owandiikako erinnya lyo. Wayitawo ebbanga ne baddamu era ne bagaba obupapula obwo, gwewandiikako erinnya lyo n'okaweereza ne kajja eno wasse, guba mulundi gwakubiri. Wayita emyezi ng'esatu ne baddamu era ne babugaba obupapula.
ng'erinnya lyo kasita lijja emirundi ebiri oba oliawo nga babagamba nti mugende ku ofiisi waliwo ensonga ovaawo ng'oseka ngamumalwono ovaawo ng'oseka okuba nti erinnya oliwandiise emirundi ebiri ate oba owandiise esatu mashallah bamanya oyo muyizi bya ddala naye nga Sheikh Abdul Muhsin Abbad al-Badri musajja mukadde naye nga bagaba oba babadde bameka lukasaba nga erinnya lirabise emirundi egyo oba ebiri kuba abayisaawo ebbanga myezi ng'esatu ne baddamu ne bagamba banyuma myezi ng'ebiri ne bayisaamu obupapula kati oluusi ate okwo okuwandika nga nako kuleeta abantu mu ddalasa ku mpaka yuqaduuna ila aljanna bisalasi era oli ng'abuuzaako ne banne leero bayisa amanya ate bayisa enkyalumba kigwa bugwi kitega sente zaaliyo ene wa Sheikh Abbad nga ziri eyo mpitirivu ng'abayizi nga bamuli wano munna nga bonna basobola okufuna bonna nga bafuna kasoba ng'erinnya lyalabika emirundi eki oba ebiri bayisaamu obupapula oza nange nyintandika obuyisaamu wano gujja kujjula kutuuka eri temungamu obupapula awo tuwandiikenga sikyeseka waji idhan almuhimu baahlu lfadli baahlu lsalah baahlu ddin diyana bantu abasomesa erimu ya Allah tabaraka wataala ebigambo bya Allah wonna webisomeseza kyekifo ekyasinza okubeera ekirungi ebyo byonna mbadde mbyagala mu kigambo kimu nti woba ozze mu darasi n'olaaza amadarasa ekisembayo okuba ekitono kuvaawo mu ddarasa nga Allah akusonyiwa nojjeeko bayi baganda baffe baimam basseeka bebawa ekisende bagabira abayizi naye ekitono ennyo mu ddarasa buli ddarasa ovaawo nga Allah akoze eki akusonyiwa kale ekyo tekiwaliriza muntu okuba nti alaaza amadarasa naga ye bwe ŋŋenda eri noonayo ki ekyamaanyi abantu bayitako awo nga tujja okusoma bwe tuti nga bayingira paaka oluusi tuba tuvaayo nga bafune emmotoka ezibatwala ng'obudde batudde wali ku pembeeni bayimiridde bakuba emmotoka tezikomawo abalala batuuka waka nga nawe otuuka naye nga ye teyasomye yayimiridde awo n'alinda emmotoka kati so ebifo ebisomerwamu bwe biba bikyaliwo kikulu nnyo bisomera ogendayo abawalimu baba bakyaliwo kikulu nnyo okugenda okusoma kubanga bwe nzijukidde Sheikh Abdul Qadir Mala twalina tapes ze nga tuwuliriza tape era kino kyekimpaliza okwogera ebyo byonna twalina tape za Sheikh nga tuziwuliriza atuziteekamu naye olwaleero zonna teziriiwo kitegeeza ki bino ebyuma puroguramu yabyo esobola okutaatwala tukesa ne byonooneka naye mmwe abatuula wano kati kwe kusoma yeirimu tulikyagambye nti oyinza kyewasoma oli n'akinyweza kati kuno okutuula wano bano ne batuulawo bano kwe kusoma okwa ddala oli n'akwata ekitabo ku kitabo n'akimalako ne Sheikh kitabo ku kitabo n'akimalako ne Sheikh oba ssuula n'agimalako ne Sheikh wamma ebyuma bya bano basunna ku ntikko tobyesigulirako nnyo bano ba Muhsin bano Salamu TV teweesigulira ku byuma kati tulina obutambi bwe twali tunoonya kuva mu simanyi ddi tebuliiyo babujjayo ewoono kati bwe weesigulira ku byuma irimu ekyukesa n'ekyankalana okiraba omuyiraani bw'alitaama n'azikiza ebyuma n'abizikiza irimu nga tegenze nga irimu egenze naye okutuula n'osoma nogaa kino ekitabu nakisoma ku Sheikh n'onootinga eyo irimu esigalawo gye weekwatidde mu maaso ga Sheikh n'obeerawo hadisi n'owa Sheikh bwaginnyonnyola n'owulira nabbi yagamba atya n'owulira eyo irimu eyaddala wamme nebeera ziyaada kwongerezaako bwongereza naye si kyekifo ekikuumibwamu irimu ekifo ekisinga okukuumibwamu irimu yu'khadhu min afwahi rijal ejjibwa mu mimwa gy'abasajja n'oli agikutte n'agyongerayo n'oli agikutte n'agyongerayo bwe batyo bwe baatuulanga baseeka nga babasomako irimu nga bagenda bagyongerako n'okuba nti ejja etambula tayib Allah subhanahu wa ta'ala agamba twamaliriza okulaba ebyafaayo muno enkuyanja ebikwatagana ku bannabbi Allah tabaraka wa ta'ala bye yajja azikiriza emirembe gy'abantu baabwe abawangala nabo ne bajemera
ne balemera ku jemu ne bakafuulira Allah tabaraka wa taala. Allah n'abazikiriza oluvannyuma olw'okubeera nti bajeema. Kati kasasu ezo zonna Allah ze yanyumya, oli alibadde agamba nti oba nabbi yabiteekawo, oba byali bya bulimba, oba byali bya kuyisa budde. Kati Allah bwe yamaliriza kasasu ezo n'azikomekereza n'ekigambo ekiga nti wa innahu latanzilu rabbil alamin. Bino byonna Qur'ani byowulire se nabyo byekunyonyodde byonna, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Bikka Qur'ani yakka ng'eva ew'omulezi w'ebitonde byonna. Makulu Qur'ani erimu ebyo byonna byowulidde yassibwa kuva wa Allah omulezi w'ebitonde. Nazala bihi ruhul amin, eyagissa ye Jibrilu mu mannya ge arruhu, mwoyo mutukuvu. Nazala bihi ruhul amin, eyagissa yoyo Jibrilu al amin, omwesigwa. Allah n'amutenda n'ekitendo kyeyatenda n'ababaka bonna bali abakulembedde. Jibrilu yali mwesigwa ng'ababaka bonna bwe tuwulidde mabega bonna, inni lakum rasulun amin. Bonna abaga ndi mubaka gye muli omuki omwesigwa makulu, la yatawaqqa al-kadhibu minhu, tasuubirwamu kuba nti ayogera bya bulimba, kubanga mwesigwa. Yamwesiga ali mu ggulu, ali waggulu omusanvu. Kati butyaffe abantu bwe tutamwesiga nga Allah yamwesiga ne tugamba nabbi bye yagamba nedda tebimala, la tulina okumwesiga. Kati ne Jibrilu Allah yamutenda n'ekitendo ekyo kyeyatendanga n'ababaka bonna, kubanga nabagamba wiiki ewedde nti risala, obubaka, ensonga y'obubaka nnyuvu. Eŋŋamba obunyuvu kitegeeza erimu ebintu bingi omuntu byasobola okufuna mu risala, oyaga gyefuniramu bya duniya asobola okubifuna. Kati Allah obubaka yabuwanga ababaka abeesigwa, abatasobola kubutundamu binyeebwa, abatasobola kubuwanyisaamu. Kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqai nafsi. Sisobola kukyusa nga nabyo basobola kukyusa, sisobola kukyusa nga nze nsijje mu ndaba yange. In attabi'u illa ma yuha ilayya, nze ngoberera ekimpeereddwa kyennyini kyentuusa. Tebula omubaka alayhi salatu wassalamu ne bwe baamunyigirizanga ennyo nga balaba abeeko wakyusa, yabagambanga nti la, ebyo sibiina mu mukono ebyokukyusa. Allah tabaraka wa taala bw'atyo yagamba. Lwaki? Liannahu amin, kubanga mwesigwa, tayinza kumpanya Allah tabaraka wa taala. Kati Allah subhanahu wa taala ati nazala bihi ruhul amin, yagissa malaika Jibrilu omwesigwa, ala qalbika, ng'agissa ku mutima gwo obeere ng'ogikwata, kubanga bw'ebeera egenze ku mutima ebeera egenda kukwatibwa olukwatibwa olutaliimu tabdilun wala tahrif, otagenda kuwongerwamu birala. Era irimu kyembaga nti omuntu gw'ogyekwatira, irimu eyo aslu ya ilmu, hifzul ilm, al-ulumu ash-shar'iyya tuhfadhu bil qulub. Irimu y'eshariya ekwatibwa na bifuba. Era kyobalaba nga batukubiriza nti omuntu asoma irimu yaffe y'eshariya la budda an yunadhifa wi'aahu, purifying ekyombo kye mwagenda okutuuza irimu, kubanga irimu tetuula mu kyombo kikyafu. Era kyobalaba omuntu wabeera nga talina ye yennyini mutima we kutya Allah subhanahu wa taala, ghaliban irimu ye temugasa. Allah tamuwa irimu ya mugaso. Lwaki? Kubanga ye ekyombo kye tasose kinadhafa. Era bwe twagamba nti ezimu ku nniya ez'okunoonya irimu, buli oba ogenda okunoonya irimu, nuyirire nniya bbiri. Esooka raf'ul jahli an nafsi, okweggyako obutamanya gwe, kyoba osooka mu kunoonya okumanyako. Thumma oluvannyuma raf'ul jahli anil akharin, okujja obutamanya kubaki? Ku bantu abasigadde. Ekyo buli oba ogenda okusoma kyoba osookerako. Kyeno irimu gye ngenda okusoma, enniya yange esooka nze nsooke nejjeko obutamanya. Okweggyako obutamanya kye ki? Oli okugamba no Sheikh Allah yali ategeeza ki? Ng'omugamba yali ategeeza bw'ati ne bw'ati. Ekitegeeza wejjeko obutamanya. Wakubuuza aya Allah agamba ki wano? Nazala bihi ruhul amin. Ma maana ruhu? Ng'omanyi gwe kenyezi ja ruhu katomanyi kitegeeza. Ekitegeeza gwe wejjeko obutamanya gwe.
Katdeni n'abalala Imam Ahmad yagambye yenniya ey'omuntu asoma irimu alina okuba n'ebyo bibiri okujjako obutamanya then oluvannyuma ajje ku balala. Kitegeeza irimu emigaso gyayo nti ekwatibwa ku kifuba ebeere ng'enywera bw'omala oginyweza litakuuna min almunzirin ate olyoka obeere naawe mubatiisa. Subhanallah, ebigambo bya Allah kyobola tebirimu kukoonagana. Buli wonna we batugamba okusoma batugamba nga tonnaba kusomesa sooka okole ki osome. Wala ne Allah no kyagambye kyennyini assayiri Qur'ani kwani ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajimussa ku mutima era bamanyi bakiteekawo mu ddiini ya tafsir wali wogera mu tafsir bagamba agikwate ekyo tumugamba mu ekiri Allah agissa mu kifuba agikwate then wamala ogikwata itakuuna min almunzirin wali okukola ki okiisa abalala. Kati kyobulaba kyabulabe nnyo kyakabenje nnyo okuba nti tonnaba kusoma ate n'osomesa. Siga nti yonna olina kumala bisoma bimale olyoka osomese la wabula kyosomye tutegeeza kyosomye kyo kikole ki ekyokkiriziddwa okisomesa. Siga nti irimu yonna omala gisoma teri muntu amala kumala irimu yonna n'agikuŋŋaana alyoka agisomesa nedda, wabula kyosomye n'okitegeera nga kituufu okakatibwako okubeera ng'okituusa. Ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Allah yagamba wange gumbaka tuusa ekyo ekikusiddwako nga kiva waani wa Allah. Tegeeza omuntu yenna buli lw'osoma ulumun ash-shar'iyya wa atqantaha n'ozikaza bulungi n'ozitegeera fala budda an tuballigha hadhihi al-ma'rifa allati adraktaha. Olina okuba nga otuuse ekyo kyotegedde noga kituufu kyekino. Allah agamba bw'ati ekisooka oba gwe kati anta mufti li nafsika osobola okwefata gwe kennyini eryo ddala ddene okuba nga osobola okwefata kyeki okweramula okuba nga gwe omufuti w'omwoyo gwo oga kino nedda kino kituufu kino nkikola bwe nti wano nsala bwe nti then oluvannyuma n'ogenda ku ddaala erya tabliigi ery'okutuusa bilisanin arabiyyin mubin. Allah agamba Qur'ani twagikussaako bilisanin arabiyyi ng'eri mu lulimi oluwarabu mubin olunnyonnyofu olulikkiriya olwerufu amakulu olutegeerekeko obulungi. Ensonga lwaki agissa mu lulimi oluwarabu egenda kujjaano mu maaso. Allah yassa Qur'ani ku Nabbi Muhammad mu lulimi oluki oluwarabu. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Era Qur'ani eno amawulire gaayo agagiranga n'okugikakasa nti la fi zuburil awwalin, yani la fi kutubil anbiya'il awwalin, yayogerwako mu bitabo by'abannabbi abasooka. Allah yabagamba la fi zuburil awwalin, amakulu mu bitabo by'abasooka. Bannabbi bonna baali boogera nti Qur'ani egenda kujja, waliwo ekitabo ekigenda okujja nga muhaiminan alayhi, kyekiwutikidde ebitabo biri ebirala. Wa innahu la fi zuburil awwalin awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israil. Qur'ani eno Allah subhanahu wa ta'ala yabuuza okubuuza okwa inkar oba nga kugatta taajjub ne inkar. Abaffe wano Allah yali abuuza bano Abakuraish abaali baganye okukkiriza obubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bali e Madina, n'abagamba abange abamanyi baba banu Israil tebaliimu mu mmwe nga basobola okubawa amawulire agakakasa Qur'ani eyo nti ntuufu. Eyo aya kyebuuza. Abamanyi b'Abayisirayiri abaasiramuka, abamanyi babamenya mu bitabo bya tafsir abamu ne bagamba nga Abdullahi ibn Salam yali asiramusi nga yali omu ku bamanyi baabwe abanene, n'abalala. Kabul Ashraf yali mukulembeze w'Abayisirayiri Abayudaaya,
ninga babagamba Kabul Ashraf mugende mu mubuzi ajja kubabuulira ebiri mu Qur'an sawauna asilamu sobayita asilamu se naye asobola okubabuulira amazima. Kati Abdullah bin Salam yali mumanyi mu Baisirayiri nga bamwesiga nnyo era ebintu bingi nnyo bye yabuuliranga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika ne Salman al-Farisi naye bamuleeta ne bagamba oyo naye yali mbasooka nakkiriza obubaka bwaba Nabbi abasooka nakkiriza n'obubaka bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne Abdullah ibn Salam yakkiriza obubaka bwa Musa nakkiriza n'obubaka bwa Nabbi Muhammad. Era abo ulaika yutawna ajrahum marratayn, abo bajja kuweebwa empeera emirundi egi kukkiriza bannabbi bali n'okukkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati Allah agamba nti bano okubeera nti baganya okukkiriza Qur'an n'ogitegeera, awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Qur'an eno tebamalira okubeera nti bakakasa obutuufu bwayo, okubeera nti tebamala kubeera nti kyamagero ay ya'lamahu ulama'u bani Israil, okuba nti abamanyi b'Abayisirayiri bagibabuulira bavuga nti Qur'an ntuufu mweri, tekibamalira okuba nti ekyo kyamagero, okuba nti bano Israili bakyogera bitabo byabwe mweri. Allah yayogera ku Qur'ani, Allah yayogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa tafsiri al-muyassar yagamba wa innahu la fi zuburil awwalin wa inna dhikra al-Qur'ani, okwogera ku Qur'ani la muthbatu fi kutubil anbiya as-sabiqin, kunywevu we kuli mu bitabo by'abannabbi abakola ki abasooka. Qad basharat bihi wa saddaqathu, ebitabo ebyasooka byonna byakakasa Qur'an era ne biwona amawulire ag'essanyu nti egenda kukola ki egenda kujja. Kati naga nti awalam yakun lahum ay awalam yakfi haula, abaffe tekibamala abo fi dilalatin ala annaka rasulullah, okukakasa nti gwe mubaka wa Allah, wa anna al-Qur'ana haqqu, nti ne Qur'ani ya mazima, ilmu ulama'i bani Israila sihhata dhalika, okuba nti abamanyi b'Abayisirayiri baali bakimanyi nti Qur'ani ntuufu ne Nabbi mutuufu. Wa man amana minhum, n'abo abakkiriza mu bo ka Abdullah ibn Salam. Idhan qat Allah bano abasajja Abakuraishi b'omu Makka abagamba baffe Qur'an tebamalira okuba nti kyamagero kye mulina okukakasa okuba nti mu bitabo by'aba bano Israili, abamanyi bano Israili basobola okubaga nti mweri mu bitabo byabo. Allah n'agamba walau nazzalnahu ala ba'dhi al-a'jamin, senga Qur'an twagissa kwomu kwabo ba'ajamin abatayogera olulimi lw'Arabu, kyategeeza senga Qur'an Allah yagissa ku muntu yenna ng'ali mu batayogera lw'Arabu. Al-a'jamin, al-a'jami ye muntu atayogera lw'Arabu nga tamanyi olulimi lw'Arabu, sawa'un mufarisi oba muki abeera a'jami waabwe, abeera a'jami. Abamu bavunula bannamalungu n'abaddugavu, la a'jami tabeera munnamalungu adde muddugavu, wabula buli yenna atayogera lulimi lw'Arabu. Kati Allah agamba senga Qur'ani eno yagissa k'omu ku bantu nga teboogera lulimi lw'Arabu, faqara'ahu alayhim, n'agibasomera, ma kaanu bihi mu'minin, tebaalikoze eki, tebaaligikkiriza, kubanga baaligambye nti olusi lulimi lwaffe era tetubitegeera byayogera. Oba ne babeera nti alusome n'alwogera, baaligambye nti nedda, kubanga Abarabu nabo bantu bampaka, bantu bakayanye, baali badde bagamba ate kati omubaka alina kuva mu ffe Abarabu. Baba Allah tayinza kubanga ffe tuli Bawarabu ayina atutumira omusajja agenda tutuusaako message ng'ate si Muwarabu, ekyali badde kibawakanya, tekisoboka. Kubanga bamu ku bantu era basosola ennyo Abawarabu, bamu ku bantu abasinga okusosola mu nsi, era bazze basoma busomi nabo mpolampola ne bajja nga bakyuka. Naye Abawarabu kuva dda bantu abasosola, naddala abakyala, obuuza abaana abakolayo bakubu, kubanga abakyala b'Abawarabu abasinga tebo tebasoma, ate bo babeera mabega nnyo nnyo.
babeera mabega nnyo kati bayisa abantu olumu nga ddala abaddu babayisiza ddala bu kati Qur'ani Allah abagissa mu lulimi nga si Luwarabu ekyo kyokka kaalibadde manduso ey'okugiwakanyizaawo nebagaasa ekisoboka Allah atire Qur'ani ya Luwarabu ate n'agissa ku gundi ekisoboka tekisoboka genda baali badde bagoberedde yoddaawo baali gigobeddewo kati Allah agamba walaw nazzalnahu ala ba'd al-a'jamin faqara'ahu alayhim ma kanu bihi mu'minin tebaali gikkiriza kadhalika bwekityo salaknahu fi qulubi al-mujrimin bwe twashiyingiza mu mitima gy'aboononefu ekyokuba nti kishe yayingiza mu mitima gy'aboononefu Allah kyekyokuba nti tebasobola kukkiriza bubaka okujjaho ng'amaze kubaleetera bibonerezo ekiyali ategeeza Allah yakiteeka mu mitima gyabwe n'akiyingizamu bwe bo bamala kulaba nga wali emiranga gikaaba ne bagamba amanna bika Allah tukukkiriza nga bwe baali ku mulembe gwa Yunus ibn Matta n'emirembe emirala bwe balabanga ng'ettabbo abaga ati atukkiriza ne Nabbi Musa bwe batyo baamukola nga bamuzannya kaneemu kanabbi bamugamba tusabire Allah waagire bw'ati Allah n'agira kye bagamba ne batereeramu ewiiki eno ne bamuga naye buli amanyi eno embeera naye tususeeko tugende ku mbeera endala bwe batyo nga bajja bakyusa buli kaseera ng'abasalihu bw'abalaba atusabe Katonda watuwe ente oba ensolo etunywesa amata ekyalo kyonna n'asaba Allah n'agibawo bwe bamala ne bakyuka ati Allah omuntu kasaabeera mwonoonefu Allah amuteekamu fuse okuba nti tasobola kukkiriza amazima okujjawo ng'amaze kulaba kibonezo akimutuuseeko kati abantu abamu subhanallah bwenolaba obulungamu hidaaya ng'agaanyi ayinza okubamu abo Allah bal tabaa Allahu ala qulubihim ng'emitima gyabwe Allah yakola ki yagiteekako envumbo yagiziba n'agizibikira olw'ebikolwa byabwe Allah azibikira omutima gw'omuntu olw'ebikolwa bye n'atuuka ekiseera ng'amazima tegakyasobola kuyingiramu nga Allah amuzibikidde olwo nga ne bwagira bw'ati barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ng'ebyonoono byetoolola omutima gwe ne guddugala ebyonoono byazaakola ne bisiba omutima nga nuurul imaani tekyayingiramu era n'Abayisirayiri bwe baasukka obujemba qulubuna ghulf emitima gyaffe neggale mizibikire tebyoga tebiyingira emitima gyaffe misibe giriko envumbo ekiraba bal la'anahumullahu naye ng'ekituufu Allah yakola ki yabakolimira bikufurihim olwaki olw'obujeemu bwabwe faqalilan ma yu'minun katono nnyo ke bakkiriza kati kitegeeza aljazaa'u min jinsi al-amal bw'okola ebikolobero ebingi Allah naye akuwa ekibonerezo ekyokuba nti omutima gwe agenda aguggala n'aguzibikira n'obanga ne basoma tokyasobola kukkiriza tambulira mu masabo tambulira mu kusamira kumala balongo biti bwe bagamba toga ndi muwalimu ng'ate ani ekivaamu Allah n'akwongererayo dda ekivaamu otandika okwogera ebigambo by'abasamize byennyini ebyabashiriku byennyini nga bikuva nga Allah agenda akwongera yakugoba mu bannaddiini kati Allah agamba kadhalika bwetu kityo salaknahu bwe twakiyingiza fi qulubi almujrimin mu mitima gy'aboonoonyi la yu'minuuna bihi tebagikkiriza Qur'ani n'obubaka hatta yarawu al'adhaaba al'aliim okutuusa nga bamaze kulaba ebibonerezo ebiruma fayatiyahum baghtatan ne bibajjira kibwatukira wahum la yash'uruun ay wahum la ya'lamuun ne bibajjira kibwatukira pa musajja abadde malala musajja abadde yeeraga musajja abadde akola bw'ati ebibonerezo ebimujjira muki kibwatukira mu erimu ya sheekh waffe ono gwabadde ayogera amwongereyo erimu ye endala era temumbuuza eri mu kitabo ki erimu ya sheekh kati gajje nakala Abdulrazaq Abdulqadir Mala yanyumya kissa naye oluvannyuma ng'abantu bwe bawuliriza mwanya bwali nabo bawuliriza olusinebeekoppayo olusomo ate oli n'ayongeramu ebibyo olusi n'ajubisa naye nga abasinga basooka kissa eyo giwuliriza ku sheekhe oyo Abdulqadir Mala kissa y'abavubuka abasatu be baanyumya
abaali mu Imarat Sheikh Kissoye gwe twasooka okuwulira nga aginyumya lero oluvannyuma badduaati ne bajja nga baginakala ne bagenda nga bagyongerayo kati daayi bw'atabeera na amaana ate oluusi nga ayongeramu waliwo be tuwulira oluusi nga owulidde ekintu oba okisomya awantu ogenda okuwulira oli nga seeka ate ye waaba akisomesa alaga n'okulaga nti yakirimu yennyini yalimu n'atekawo n'ebifo nga n'ebifo abyogera nga n'ebifo abyogera ati gundi yali ava gundi bugere watuuka ekireka n'avaamu n'enkoko Kisso y'enkoko sheekhe waffe Kasozi yagitusomesa ku Biraali teyayogerako kireka wadde wa naffe ne tugibasomesa ate kati mwe ne muteekamu n'ekifo omusajja yali ava Bugerere yaviiramu kireka ajja nyazaala ku nkoko Kisso y'enkoko eyo mugimanyi kati ffe twagyogera nga tugijja ku sheekhe waffe sheekhe teyayogera ebyo byonna ate ffe be twagibuulira so bo bateekamu n'ebifo ne bagirannamya bulungi nnyo bwe bati okiraba almuhimu Sheikh Abdul Al-Qadir Mara yatunyumiza abavubuka basatu mu nsi ya Imarat yagamba baali basajja bavubuka nnyo naye nga beeyagala nga balina buli kintu kyonna nga bali bulungi naye olunaku olumu ne bagenda mu kifo awasanyukirwamu bye baali bakozesa oba byakulya oba byakunywa oba biki ne bibaggwako kaakati omu ku bo n'avuga agenda abaleetere ebyaki ebyokulya oba byakunywa oba ki kati mu kuvuga emmotoka n'agitomeza budde bwa kiro jjukira kati banne bamulinda tebamulaba okutuusa bwe bamuwondera bagenda okumutuukako ng'emmotoka yagitomezza n'ekwata omuliro ng'ejja eyaka naye bagenda okumutuukako nga emmotoka yamunyigiddemu naye ng'eno waggulu akyayogera kaakati nga atandise n'okujja amagulu ne bamusikamu ne bamuteeka wabbali ate bamuteeka wabbali agamba ngenda okuwulira nga aŋŋamba maatha aqulu lah bamusitulasitula bamutwala mu ddwaliro ng'agamba ekiga maatha aqulu lah tagaba bamutuusa mu ddwaliro n'addamu ekyo ekigambo naye mu ddoboozi nga liva wala ng'agamba maatha aqulu lah ngenda kumugamba ntya katono yanyumya omu ku bavubuka abo n'amugamba ani gw'ogamba n'amugamba Allah bayogera ekyo n'akutukana nga babadde batamidde basuze mu ffujjo lyonna naye nga omwenge gumuli mu lubuto ku ssaawa eyo n'agamba ngenda kumugamba ntya nambuza ani n'amugamba Allah yayogera ekyo n'akutukana naye omuvubuka oyo eyanyumya ebyo agamba fakutasal mba nkyali awo twewuunaganya nempulira omwazinyi ng'agamba hayya ala swala ng'obudde bugenda agamba fakutasaltu watawaddatu naaba nenfuna wuzu nemmalirira okuva n'olwo sigenda kuddayo kukola fujjo sigenda kuddayo kunywa mwenge akuva olwo n'atandika okufuuka omuntu ow'omuzikiti ekyamuyamba okufuuka omuntu ow'omuzikiti kufa kwono lwaki teweebuuliridde nga tebanneebuulirira naawe lwaki omutafu nawe kasa neyeebuulirira nga ye tannafuuka kyakwebuulirira kyaki ekyabalala kuba Allah asobola okukufuula okwebuulira kyabalala
abantu ne baterera ku ggwe naye nga tegwogenze gwogenze omuntu n'aterera okuva ku ggwe nakati gundi twali naye sikyasobola naye gwe omusajja omuntu waba agenda okufa haqqan Allah amulaga gy'agenda haqqan Allah amulaga era omwoyo gw'omuntu we guba gwevaamu Allah amusindikira bamalayika ne batuula madda basarihi wakoma okulaba bw'ati amaaso ge bw'atunula bw'ati era bamanyi bangi nnyo Sa'id ibn Musayyab n'abalala bagamba nga abali nabo nti nga bagenda okufa nta bano nno abazze si be bagenya aba bulijjo nakyogera ne bamuwulira ti bano abazze si be bagenya aba bulijjo kati omuntu bamalayika abatwala omwoyo gwo obalaba nga batudde ng'amaaso go gakoma okulaba kati bo nga balinda abo baba bazze na ssanda abo nga balinda eno egenda okugyamu omwoyo olw'ogugyamu bwe pa tegubandaaza mu ngalo zaayo wadde seconds wadde ngegukwasa zino ayeege oba obadde mulungi era ezo wezire zitwala abalungi oba oli abadde mubi ezo zaalaba awo ze ziba zitwala ogugwe ogw'ababi ne gugenda aguwunya ekivundu buli we baguyisa mwoyo ki ogwo omubi ne gutuuka ku ggulu ne bagaa temumuggulirawo kati idhan oli bwagamba maatha aqulu la ngenda kumugamba ntya aba amaze okulaba gyagenda nti si birungi idhan abajeemu ebiseera ebisinga tebakkiriza ne bwobagamba otya ne bwobabuulirira hatta yarawu al-adhab al-alim tusaba bamaze kulaba ebibonerezo ebikola ki ebiruma fayatiyahum baghtatan ne bibajjira kibwatukira wahum la yash'urun katebamanyi fayaqulu ate ne batuuka okugamba hal nahnu munzarun aba tuyinza okuweewayo akacyansi tuyinza okulindirizibwayoko kubanga bwe bijja bagati tebasobola kutongerayo kadde omwoyo gwa buli muntu nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe yayogera teri mufaafa okujjako illa nadima buli mufaafa yejjusa bw'aba abadde mukozi wa bulungi yejjusa kale senga abadde ayongerako ku byadde akola bw'aba abadde mukozi wa bubi yeenenya kale senga yeekuba mu kifuba n'akomya ebyo ebintu nga Allah yamulekawo n'abikola emyaka kuva ku 15 20 25 30 waliwo omuntu ekintu kyayinza okukola nga mutuufu Allah amulekedde ebbanga ddene nga Allah amulekedde ebbanga ddene n'ayingira 45 ng'era alemeddeko ekyo oba matatu oba betting oba riba oba bulyazaamaanya oba bwenzi oba kulya mali y'abantu oba kulya mali y'abamulekwa oba kutemula ng'oli atemudde okuva mu myaka gy'ekinaana oba gya 7 mwana kakyakyatemula Allahu akbar wallahi oba otemudde nnyo egyo emyaka mingi jama mingi oba ng'oli asigula bakaba benne nga mukugu mu kubasigula tayinza kunnema alababulayo ku muzigo oli awasiza akapira kati yendako gwe kaweemu emyezi 3 nja kumutegula ng'oli alina experience mu kubategula mu kubasendasenda ye tawasa alinda bamuwasize bamunoonyeza bunoonyeza yali awo tawasa kuva myaka 18 ali mugwana mu 8 tanawasa n'ayita buyisa omu ab'obwereere mikwano gye ate atambulira mu mikwano gy'omu mu mikwano gye kati ekyo kintu okikoledde ebbanga ddene yaafe eri ebbanga ddene awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir Allah ismail wa shekhe lero shekhe watandise n'omusajja eyo aya shekhe yagisomesa eyo Sheikh Abdul Qadir Mara awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir yasomesanga nnyo omusomo gwo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza omuntu awalam nu'ammirkum naye saabawangaaza yakaseera awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara omuntu waba wakwebuulira akamumala okwebuulirira
Sheikh natandika okumenya byamenya mu Riyadus Salihin mwemuli n'ebitabo ebirala mwebiri ne bagamba awalam nu'ammirukum alla kyali ategeeza yatandikira waggulu nagamba bulugu 60 sana Allah yali ategeeza myaka 6 ekyo ekibuuzo Allah agenda kisimbula omuntu buli yasiba emyaka 6 bagenda mubuuza awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara sakuwangaza yebbanga erimala omuntu okwebuulirira kubanga la a'dhara Allahu mra'a akhara ajalahu hatta balaga 60 sana la a'dhara Allahu mra'a Allah tagenda kuwa excuse muntu yenna akhara ajalahu nga yakereyese ebbanga lye hatta balaga 60 sana naweze emyaka 6 teri excuse ogenda muwa najiwuliza ogenda kugamba nti wayolinda ki kadaali mbaga ya kadaali 6 obalaba kada n'obudaali ku 6 ebikulemye mu 6 awo sebo bitono byojja okugusa bwoweze 6 kubanga umuru ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma baina 70 60 wa 70 wa qalilun ma yatajawazu dhalik obuwangazi bwa umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baina 60 wa 70 buli wakati wa 7 na 6 era batona abasukkawo nabi yafira ku 6 Abubakari 6 ekiraba banja wabali nani kanyawo 6 na Aisha yini 6 leo maraizo kuba 6 banja basingawo katulega nti mbamu ekinana mbamu ekyenda namu wa qalilun ma yatajawazu dhalik bali ma batono basukka wawo nagana mu kinana kyenda ne abasigadde 7 utaba Sheikh bafi Allah basute bonna ba Sheikh Abdul Karim Sentamu ba Sheikh Sekimpi ba Sheikh Shiria ba Sheikh Mustafa Bahiga Sheikh Rwazo twamulabako tajja mu kibuganga twamusango bonna tebasuse 5 mwezi 5 mwezi 5 mukaka 5 mwezi 5 mwezi au emyaka Allah jala twalise ati batono abasukka wao idhan kati Allah agenda kubuuza omuntu yaweze emyaka 6 ezambi okuliremerako wali yagala kuweza emeka wali yagala kulivirako kwemeka obuli tegedde ekibuuzo wali yagala kulivirako kuwezeza emeka wali obulamu emeka kale okulivaako obongo wali olowooza nti bunaakola ddi ate nomunange abamanyi bali bavunuleyo aya tebakoma nno kuwa 6 kubanga basinga wano bamanyi temunaweza mwenna mulowooza mwe mulubuuse mutunuulira ffe kati abamanyi ne bagamba Allah subhanahu wa ta'ala wekyali ategeeza bulugu 40 sana tafsiri bagieta mweyo aya nyakati Allah yali ategeeza kuweza 4 li'annaha sanatu nubuwa kubanga je myaka gy'obwa nabbi wa annaha sanatu tauba ereje emyaka gya tauba ameka 40 kati owana genda mu suratu ahqaf buli ayina anabikula suratu ahqaf tumale okujja mu ddiiro buli ayina anagenda mu suratu ahqaf aya 15 olabyeyo wana kwezi gantungo kyali masa tumwemeka kyali mwabiri mmeka abiri mmeka abakazi ebakyo okwogera emyaka byabagamba owana bino byolina okukola bilawezeza ameka olina kukola bino kati tugenda okwogera Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana twakuutira omuntu twamulagira ayise bulungi abakadde be hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha mama we yamusitula buzito ku buzito biwaita banga anafuwa
wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, okumuyonsa nebbanga lyokumusitula mu lubuto gibe emyezi 40 ana. Awo waliwo aqallu muddati alhamd. Imam Ali yakola istinbata. Imam Ali ibn Abi Talib mu basahaba yagamba aqallu muddati alhamd 6 ashhur. Ali yagamba ebbanga omukyala lyamala n'olubuto n'azaala omwana nga wo ng'ekyali yemulamula nti wo gino emyezi 6. Yagamba ebbanga ettono omukyala lyayinza okubala n'olubuto n'azaala omwana n'abeerawo emyezi 6. Era bwe wasa omukyala n'azaala okuva ku 6 okudda waggulu wo omwana, toddamu kubuuza nti baasiba nikaaga negundi ki, toyogera ebigambo gambo. Ali radhiyallahu anhu kyeyakola wano ki? Wano Allah yagamba olubuto n'okuyonsa myezi 30. Ali kyeyakola n'agamba Allah yatubuulira dda ebbanga ly'okuyonsa. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. abayonsa bayonsiza emyaka ebiri nga mijjuvu gyembiriri ku muntu ayagala okujjuza ebbanga ly'okuyonsa. Kati Ali kyeyakola n'agamba emyezi 30 tutoleko 24 egy'okuyonsa. Wasigala mmeka? Bwe bamuzaalanga wa myezi 6 totunyumizanga ebigambo ng'obadde mu ddalasa eno, tokubanga essimu yange. Seeka bidakawasa niyo myezi 7 akubyewo omwana wuwo ugamba wani. Oyagala gamba wani kati. Oyatubulira wani kati goma. Uyu mwana wo. Myezi seeka mutima guganya okuterera. Guterere, awo tewali na DNA. Guterere, gutereze ku mpaka. Abdul Musini yaluwo. Njagala Musini oyo. Akitegeere bulungi mukyala we bw'azaalanga omwana ku myezi emeka takubanga essimu yange. Seka ebiri owange sibitegedde, bitegeere ku mpaka. Mukyala bw'azaala myezi 6 nga obadde wasibanika oyo omwana ki? Ali muhimu katuve tugende ku baana, twagala baana wano. Hatta idha balaga ashuddahu, okutuusa omwana oyo lwatuuka mu myaka gye n'asajja n'akula. Wa balaga 40 sana, naweza emyaka 40. Qala rabbi awzi'ni, atandika kukola bino wammanga buli asibaana. Kyasookera kagamba rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah nkwebaza ebyengera byonna byompadde mu nsi muno. Obanga atandise okusiibula. Allah ebyengera byompadde mu nsi muno kati nkwebaza, ndi musiimu. Otandika okwebaza. Wa ala walidayya, ne bakadde bange nabo mbasiimiddeko, nabo beebalizaako Allah. Ekyokubiri, wa an a'mala salihan tarda. Allah okuva n'olwaliro nkusaba ntandika okukola emirimu emirungi gy'osiima, gy'oyagala. Kyakubiri, okuva awo kwana osimbula mirimu miki? Kubanga Allah yaweeranga bannabbi obwannabbi bamala kuwezaana. Ekyokusatu, wa aslih li fi dhurriyyati. Allah nkusaba onnongooseze n'ezzadde lyange. Abayina namwe 8 nga mulinda okuwasa, simanyi kye mukola, muli kuki? Mwagala kuwasa baana baani? Ani agenda okuwa? Ana 8 tonnawasa. Ana 8 tonnawasa? Ana 7 na mukago kyetegereza. Tonnawasa sulu okola kibanna. Ekitegeerekeka ekyo. Era bwe nabadde nsomesera ekyo abagambira mu ddalasa y'ekawe oba yabadde darusi yawa ne bagamba baba bw'oba oyagala kugaba abawala bo ati siwo omusajja alina omukyala, kubanga abasajja abatuufu bonna balina abakyala. Omuwala yabadde ankubira nga mbuuza seeka nze noonyeza abasajja bambuze naye Allah yampa ekigezo ati buli gwenfuna ajja alina omukazi. Twali ku boost wamma ne mugamba nti kiki? Nanga nti nze buli gwenfuna alina omukazi. Ne mugamba abasajja abalungi bonna balina abakazi. Wefumbirwa oyo kasaba nga alina eddiina n'akulabira bulungi abasajja abalungi kuba nabo babakaayanira.
ekitegeeza nti abatalina bakazi sijja kamalayo sigenda kamalayo abasajja abalungi balina abaki nabo babeesuuka bwesuusi si kyekyo khalifa owewaffe abasajja abalungi balina ki kati fumbirwa oyo yamanyi n'okulabirira naye bano ali mwana mukaaga gw'omugwemu oyo yakweta kabasa ana mu musanvu abadde alinda ki gwe ng'omuwa omuwala nedda ssebo abadde abeerawa abadde abeera mu nsi yawo oyo nedda mwana wa kitange abaana baffe bano abakwata kulaani abawala bonna babatikkidde ogenda obasuule musajja ng'oyo muwanamu 8 tawasangako akyali bbikira oba n'abasajja babeera baaluka abasajja bakaala alla kaliye nedda tugende kuwaana wamma owaana bwaweza ana atandika kukola mirimu miki mirungi wa aslih li fi dhurriyati nongozesa neki nezedde lyange ekisembayo inni tubtu ilaika Allah nenenyezza gy'oli baga nti emyaka 40 myaka gya tawuba inni tubtu ilaika ay Allah nkoze ki nenenyezza gy'oli amakulu ebikolo byonna byenkoze okuva emabega nentuuka kwana Allah byonna mbikomezzaawo wa inni minal muslimin era Allah kuva nolwalo ndi musiraamu mutuufu ndi musiraamu mutuufu waddala efujjo lyonna ndikomezza emabega wallahi bw'okola ekyo Allah abafadhilo gy'akuwa ulaika abo abakola ebyo ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ebirungi bye bakola byonna tugenda bikkiriza Allahu akbar kasowezana n'okola tawuba Allah ga ebirungi byonna by'okoze agenda bikkiriza si kyekyokka wanatajawazu an sayiatihim ebibi byabwe bakola tugenda bisangulawo tugenda bibajjako atajawuz kitegeeza kintu kuba nti kibaddewo naye ne bakibuuka mbireke ebibi mbireke wanatajawazu an sayiatihim ebibi byabwe tugenda bibajjako si kyekyokka wulira amakula fi ashabil janna abo bagenda kubeera ba mujjana wa'ada as-sidqi alladhi kanu yu'adun ey'endagaano y'amazima gye baalaganyisibwa kati wosibangana manya myaka gya tawuba awalam nu'ammirukum abange saabawangazaayo ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru akabanga omuntu ayebuulirira kasobola okwebuuliramu qala ba'du al-ulama abattafsiri abasembayo ne bagamba al-bulugh Allah yategeeza kusiba myaka 10 kubanga gye myaka sanatu taklif gye myaka gy'ekitabo kutandika okuwangaala Allah agenda eri wali wonna wonna sikulese paka kati z'otandise obitegeera wali wonna tukulese era shobola Abdullah ibn Umar yajja nga alina emyaka 14 ng'agenda mugazi wa Badri nabbi yamugaanira bwe yasiba 15 Uhud yaliyo abavunira baleka nti myaka 15 buli aligiweza Allah bw'ali mubuuza ebbanga lyali terikumala agenda kuba na kyannyonnyola okujjako ogamba nti lyali limmala Suratu Shu'ara tubali bagimala ku lwaleero naye ebigambo bya Sheikh waffe biyingidde nnyo mu darusu tukomaawo ndowooza biiznillahi tabaraka wa taala aya ekutukidde mu makati oba tennagwayo oba ebulako tugimaleyo oba eweddeyo فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون ebibonezo bijja bagamba abaffe tuyinza okukola ki okulindirizibwako afa bi'adhabina yasta'jilun Allah agamba abaffe ebibonezo byaffe bye basaba okujja amangu kubanga babuuzanga mata hadha alwa'd sabiri Allah atukole ki fa asqitu alaina kisafa minas sama kale tulindiguleko ekibonerezo kitugwire
kati Allah gati afa bi'adhabina yasta'jilun ebibonezo byaffe bibasaba bijje mu bwangu ebibonezo byaffe omuntu byapapirako kale wala wa mujali lwaki tatukola bwati babyeyogeza kale senga bulungi jali lwaki takola bwati afa bi'adhabina yasta'jilun ebibonezo byaffe byebanguyiriza okusaba bijje n'agamba afara'aita abaffe tomanyi awo afara'aita kyetegeeza afara'aita abaffe tomanyi immatta'nahum sinina ne bwe tusalawo tubalindirizeeko emyaka ne tubalekawo ne bawangaala emyaka thumma ja'ahum ma kanu yu'adun oluvannyuma ne kijja ekibalaganyisibwa ma aghna anhum ma kanu yumatta'un ebbanga lyonna lye tubawangazizza terina kyeyinza bagasa. Allah agamba kale ne bwe tubaleka batibe naweza 8 naweza ne10 naye ekibonerezo kya Allah dukikedde ku makyanga kizze ebbanga lyonna lyawangadde alyawo nga terina makulu. Omuntu yakafuwa lya Allah bwaba mujjamu omwoyo ne baba wangadde emyaka 135 ne malakul mauti lwekedde ng'emutwalako omwoyo bw'ati n'alaba gy'agenda akakasa nti ebbanga lyonna lino Allah lyandeseewo sina kyendiganyizibwa. Ati Allah bo bapapa okusaba ebibonerezo byaffe bikke naye ne tubawangaaza emyaka ne beeyagala ne babeerawo paka malakul mauti olulwe n'omutwala paka ajali yemutuuka thumma ja'ahum ma kanu yu'adun oluvannyuma ne kijja ekyo kyebalaganyisibwa imma adhabun ajila oba malakul mauti kyekyo kyebalaganyisibwa ekimu ku bibiri bwe kijja ma aghna anhum ma kanu yumatta'un tebibagasa ebyo babadde bakibiramu babadde beeyagaliramu. Wama ahlakna min qaryatin Allah ga naye tetulina kyalo kyetuzikiriza illa laha mundhirun okujjako nga kimala kufunayo mutiisa tewali kyalo kubanga yo sunna ya Allah wama kana rabbuka liyuhlika alqura hatta yab'atha fi ummiha rasula wama kunna mu'adhibina hatta yab'atha rasula. Allah tasobola wama kana rabbuka liyuhlika alqura wa ahluha muslihun. Allah tasobola kuzikiriza kyalo nga abantu abali balungi bakola ibadati bamutya Allah tasobola kuzikiriza abantu bwati. Ati Allah agamba tewali bantu betutwala wama ahlakna min qaryatin tewali kyalo kyetuzikiriza illa laha mundhirun okujjako nga kimaze kufunayo muki dhikra nga mubuulirize ababuulirira abanyi baga dhikra humur rusul na min qaryatin tewali kyalo kyetuzikiriza nga bwe bajjukiza wama kunna zalimin tetulina bye twali tukikoze nga tuli balyaza amaanyi tesobola kuba balyaza amaanyi Allah tasobola kubeera muki mulyaza amaanyi. Seka kitabo wadde wakireese nga bwe